ndabye 19 z'essaawa za 13 lwala mu zongono so musoma funalira kiza nkwanize na tolwa leero kulokusatu no program fitibwa KIRIZA OBA GANA koza kwantu ku mukutu abakata na kutuuka nate wana panti nawera ate tuenza baga tuenza bakwata late munange boto sasula toka kwata hotel late kale kakati tuwa bulinzi unabatuukidde ranjaga nti gunja atuuse era ojja kulamumulira naye abatuuse KIRIZA bakubuuzeeko tutandikira awo kasooke ne Honorable Kiwanda abatuuliriza ku radio Ssaabasajja Kabaka Manduso yabubuka ab'omulembe Omutebi balamusizza ne baza Katonda abakuumye ate era n'atuusa olwaliro okujja okubaganya ebirowoozo ku radio y'Omutanda mbagaliza okuwulira obulungi ate n'okukola emirimu egigenda mu maaso kubanga twetaaga okulwanyisa obwavu mu maka twetaaga okulwanyisa obutamanya ate n'okulwanyisa embeera endala yonna etunyigiriza so bwetuyita wano bulijjo manyi nti waliwo bingi ebibagattako tugenda okumaliriza program oba oli awo ng'olina kyeweeyongeddeko oba olusi kyotabaddeko so kikulu nnyo okwekuumira okumanya gyova bali batya gyenva bali bulungi bantu bagezaako okukola bagamba NRM tova ku main okay NRM tova ku main naye kusinga bagamuze tova ku main naye byanjawulo si NRM tebagala NRM bagala naye kati abagamba kati abaliwo gundi gyensinga okuwulira Ntambula muze tova ku main naye ekibiina bakikyayira ki si kibiina research nti bakikyaye ate bagamba oli naye ate ne mu kibiina mulimu individuals naawe gwe ng'ow'ekibiina nga Kiwanda you must also build capacity omanyi nti anyo gamba abantu nti wonawangula akalulu wetaaga ebintu bina ekisooka gwe nga candidate you need the resources you need the message and a team okay abantu bali nti bagala kibiina tebagala muntu no but NRM ekyali very popular esigamu teri popular naye ngamba nti ogamba nti nze tuva ku main lwaki bagamba NRM tovaawo nere bisinga era kibaboogedde walonjera kutuwa NRM ne Museveni chairman wo bw'abanga asazeewo okujja ng'akyali flag bearer wa national resistance movement kubanga waddembe obutajja nga flag bearer wa national resistance movement ekisanja bwe kiggwako n'agamba olujja sijja kujja nga flag bearer wa NRM naye as long as I know nga founder member because we take him as one of the founder members aba national resistance movement tulowooza nti ne bwana bawakudde yajja kuddira mu kibiina kyaffe ekya NRM so buli bagamba nti tova ku main kyabategeeza NRM tova ku main kubanga ekigambo tamanyi kyogera ekyo ekyenRM lwaki boogera oli buuza kutuliza ssebo Kaija omuve speaker n'omusajjawo njagala okutwala omukisa guno okulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka bwe tuli mu buwambe bwa kuno kwendi media bayantaddeku dda ssebo ndi live ku CBS mu nsi yonna bampulira nvuka ku Twitter ng'embwa ali Juba ngotuga tulina ba obi Juba nedda muvubuka muwuliza wa CBS yange nti ali Juba nabo babeera okwo media tugamba natuza ba obi baffe bali ludda nedda kunakuba obi wali Juba sabola nedda bano ku CBS kwenyinirako obi Thomas David so ba obi bano siba kunoonya tebafanga Thomas yasomerawo sebo senior romanso enzo gamba mute yasoma yasomero so yasomera right page katika mu yes right college aziri bili right college yewa mu masuri so yes yasoma navayo nagenda mubzi romansi David mulangira buza butuliza tugenda so medicula musaba naffe njakubuza chief operations officer akebere mpopulazi embuzi RKY uniyasomero so medi adamba tuzinga mbwezinzi nenda sewe mbanywevu siba kuolereza sewe yali kapi waffe twasoma ne bansereko abe makerere nenda olise kakandi goyizo abakwesibako nga basingana nga wali ewandikiya
Balubachoya. Basajjawo tosota nnyo. Sebo Medi, waliwo ensonga enkulu ebadde mu ggwanga weekend nga bw'otera tukkiriza okwogera ku matters of national importance. Medi ebadde ensonga ya mupiira Uganda Cranes. Twafuna ekiswala ekinene mu baani bannayuganda. Uganda Cranes n'egenda n'esamba omupiira ng'egusambira mu nsi Egypt. Nebaga Uganda yakyazizza abagenyi ne bakyaliza Emisiri. Ekyo kyali kya buswavu ennyo eri eggwanga lino. Kyaggwawo. Ale kyaggwawo era mu tukyali. Ng'ate ekyasinga okunnuma, nze siri muwagizi wa Vipers, ni muwagizi wa Villa. Gabo okimenya. Nga Vipers eyina ekisaawe ne batugamba ate abafufa tebayamba kuwandiika okutegeeza kuwamaanyi kisaawe ekyo ate mbu nga tebakisotta. Abafufa Anti Mulindo tebamusasula abanja. Mulindo abanja. Magogo ne timu bagano musasula. Kakati bagano musasula. Nasibawo. Ne bamusotta. Nasibawo. Wawe. Mame kuyika. Nenda mbere noza twetaana okubuuza omupiira gwa Uganda. Medi gwani. Twagenza okulaba n'omupiira mbu timu y'eggwanga lemedde okugusasula mbu abaata abafufa baguguza balala. Kakati twebuuza bano bakiwanda bakwata budget yaffe ne baziteeka mupiira. Kaganti n'omupiira gufuusenga Miss Uganda. Ojulia Miss Uganda ng'ate eriko nnannyiniyo. No, of course. Mbadde nzimba kubanga preamble yalanga week ewedde. Yes, actually, no, yoza abavubuka abaffe. Naye kagadi waliwo owulira ng'ebintu bibasobedde. Bubo tubawadde. Naye ate embeera gye bakoleramu enzibu Medi. Kati ate Medi mba ndi awe tugenda okulaba basajjawo nga bayisa Sekatawa. Kale neebuuza ssente ziva obungi n'omusanga ng'ali ku muzikiti ku Gaddafi nga y'omu ku balongoosa. Ate yali badde nga yafacilitating abalongoosa. Kanooga ogenda kukulaakulanya otya omupiira ng'olese bayisa Sekatawa. N'owulira musajja ati mbalina akayumba kazimba Bugerere kakyaganye n'okuggwa. Kati Medi gw'ojja okusala n'omwana wo kuganjagala osaamu omupiira ng'omusajja oyo agamba mbu ali wano nga tekiwa maanyi. Bwe tuba tulaba emipiira gy'e Bulaaya tulaba n'abajja okwogera bakulaga basambi abaagusambako. Nagamba nasinga na musajja Wonkada namusanga ne musajja obi n'ayisa n'amundaga ng'olanga nekanda nga naye akutegeeza embeera gy'ayitamu nga mbeera yakusoomoozebwa. Tulowooza singa bapiikinga eriifu ku basajja bana batakisi. Basajja batakisi bano balina enkola yaabwe. Olaba akasente ako ke bakuŋŋaanya. Munnaabwe bw'aba talina mulimu. Ekyo kyoyogera kiteeka kufufa kiteeka ku muntu nga muntu. Ekiteeka kufufa. Kyamagogo. Ekiteeka kufufa. Magogo. Ayinza okuba fufa. Tagitambuzamu yekka. Efufa abagirimu abagirwaninga. Be bananyini mupiira. Okwagaza Medi abantu omupiira. Tutandika okugula abagubaddemu n'ogamba nti gundi Sekatawa bw'afaanana. Nange bwe njagala okukola. Olwokusatu ojja kwogera ku ekyo. Yes, Medi ojja kuba okoze bulungi. Yes. Nze n'omuvubuka andese kwa bodaboda. Netuyita mu haamu omwo. Yes. Nze ndudde okuyita. Nati omanyi konze leka kweyogeza konze nze nalinga muno. Nambita mutuli ogugula bakipayipo ekyo. Ekituli ekyo n'enzukuka ebisaawa olimba simuzi kozi banalimba wantu akwata mu mpiira nange nti wano natuulanga wabeerangawo omusajja bamuyitanga banyi ne mubuli omuvubuka nanga naye wayi nga tuswadde nnyo kozi mu ki tiimu yaffe amaka gaffe nga Egypt wa bodaboda kozi simanyi munnange nembuuza nanga nti yagamba Dr. Lawrence mpe ssente zange ntika musajja nankola ekisaawe kino upangisa tujja kujja twetegeeteke bulungi nange nja kunoonya mukulu wange Hasani Baduziwa omanyi naye maama we naye yenasanga Banjuvu kati oyo consultant nange nja munoonyako nti nga Kaija bw'ayogera ku ekyo eky'abantu gundi ali bubi ali bwati
ndowooza waliwo Pastor Musisi lwafa ku kyalo yalungamya basamba ku mupiira yali musabi wa mupiira naye ngenda kunoonya Fred Musisi yinza ajja kumpa bwino ne Pastor Fred Musisi alina information Fred Musisi kingi ewe Nyanda mwandi baku ebyaliwo bakisambira Egypt nzijja nina bwino nange nja kunoonya mukulu wange ziwa mugambe lwaki Dr. Lawrence Munyoro tetuwa kisaawa nzijja nina nange n'omuntu bwe neebuuzizaako Fred Musisi kingi gwe neekakasa kanona alabira bano basamba ku mupiira naye mugamba nti waali mwagenda Jamiru Kasirye wali bayita batya ovudde mbalamidde mukono bayita batya baddakaba ne mulaba ku musajja mukulu oyo ambula ebiki bye baliko nzija kunenga nabwino awo kituufu tujja kugenda ku mupiira ku ekituufu naaba temugenze mu programu ya Deyane obuleda omupiira kintu kinene nnyo okutambuza eggwanga ndowooza Medi nti newankuba tugenda kulowooza ku nsonga eyo naye twogere nnyo n'okulowooza Kaija ku bantu engeri gye bamenyamu gavumenti ebiseera bwe twogera ku bantu ababaddeko ebitongole bye badde bakoleramu Kaija tulowoozesa abantu nti omuntu abanga baddeko abantu wakolera balina kumukwatanga bibi okuva lwakoleddewo awo nnyini tujja okutandikira kansika tujja kutandikira bano bawa ba benefits president awumula ne byabadde nabyo president yagambye analonga vice president gyemuwanga byonna byasigadde nabyo prime minister beewadde ebintu bingi omuntu esambako omupiira mukulanizi b'omupiira tunagamba nti mukulanizi b'omupiira ne munnayuganda akola ebintu ebirala gye bayita social security nti ey'abakulu tugikola ate nga bafuna omusaala omulungi naye abafuna omusaala omutono ye nadda muzika kyova olaba obulamu bwabwe bubeera bumiserable kakati tujja bigaziya bulungi bano bo mu gavumenti bano mu Kiwanda bo beewadde ebyabwe kati ekiseera kamaze emyaka 10 ku rediyo yatambula sibula busibuzi n'agenda nokuwakola nopate kyo kiba kyamaanyi nja tugenda ku nsonga nja kusaba Kaija gwosooka n'ensonga eno President Yoweri Kaguta Museveni chairman wa Kiwanda ekibiina ky'NRM era mubuuza nga kigenderedde balaga tova ku miriro kye bagamba NRM ne bagamba Kaguta Museveni nati bina kyekimu konja kuuza chairman waffe Masuliita Namwanja Sala mwati wayi ntera muliano nga ina byayogera Namwanja chairman waffe abaana b'abalwanyi ali objective abaana b'abalwanyi chairman waffe akwata ensawo obutegedde Namwanja nimbuuza nti wayi kino kigenda mu maaso kiki bwawe n'omufuzi bonna babiraba kireka okukubuuza bamubooka Kaija Yoweri Kaguta Museveni atanga president w'eggwanga w'ekibiina ky'NRM maze mbuyinza emyaka 4 KIRIZA toza gadi Muhozi si mutabani we ni Muhozi Kanyarugaba naye atambula bona bageno ono ali kitugumu pamula byayola ebisaanyiiko entebe nono yeetoola agamba ndi mu PDM era nakwata sente ezo zajja nezigenda tujja zinoonyeza tujja basiba kakati awusayagala kumanya 226 mulenge yatuuse amazeeko emyaka 2 kibuzo era kyangu nnyo sinawulyako Amuliyati sinako Besigye kwano gwe konzirwale sinako nti yabaddeko eno era nava abanyimye kaadi kadi bajinguza kuki era makati baba Medi babiera Medi neyanza nnyo neyanza bano batanze tata n'omwana batandise Uganda nsi yabakasobeza olina obugambo bwotera okwogera nobyogera lusinga asaaga Uganda muli ebintu ebyenjawulo tubyogera mu lwayi naye nga binene era obisanga olusi abantu yakwogera nti Medi yagera ekiralo kino aba mu ddoboozi lye ng'alinga asaaga naye nga akkubiddewo okusiigira ekifaananyi ekigwa lino Uganda yeewuunyisa ebitakkirizika byoyinza okulaba nga byebitambula mu maaso ekintu kyolaba ekigenda mu maaso
si kabonero kalungi eri eggwanga si mawulire malungi eri eggwanga aye tegalagamu ne gye tulaga nti waliyo essuubi bw'otandika okulaba ng'omwana ne kitaawe be bali mu ddiiro nga be bazina ng'omuziki guvuga otandika okwebuuza omuziki gwe gutanyuma akayimba baakategese nga kaabali bokka kiki ekiriwo bw'olaba emmere nga bagigabula n'olaba nga abagenzi okupiiki nga bali babiri then otandika okumanya nti waliwo ekizibu ng'ate tukimanyi nti buli omu enjala emuluma kati essaawa zino tuli mu ssaawa za kusiibuluka ng'amaka gonna g'abasiraamu ng'era bonna bonna abaliko baasiibye naye n'osanga Medi n'Ajati be bali mu kunywa obutunda otandika okwebuuza kiki ekiriwo so munnayuganda yenna alina okutandika okubeera interested mu ki ekigenda mu maaso kubanga n'obwakasobezi obulimu n'omwana atambula byatambula tuyiteyo n'omusirikale omulala naye abikole oba owa poliisi ye oba twambaze Kiwanda tugeye Kiwanda emyaka gye n'empapula ze zisaana obwa pulezidenti naye atandika okuyitamu Kiwanda emitwalo 2 gy'ataakolako accountability mu minisitule ya tourism giizo mutwaze buzira nga giryaki oyagala esimbe ku ki anonoganduga nti Kiwanda netufuna abagazi zijukira birthday omwaka oguwedde bwe yaliwo abenki babeera majjajjange netugamba nti Geno Katumba birthday twagitegedde Geno Katumba gantai yesina birthday yange negana birthday ngeri mu record kanuga nawe iyo katujikuze katwawudde eryo birthday run ne mwezi gwe gumu mulimu yabene mwezi ogono naffe nange Kaluna yansasira nange nembera mu wiki yemu bene mwazalibwa kwanza enzalibwa 11 April ate 22 kano BESIGYE birthday abavuka bateesa fere tujja kutambula tugende bugenzi wali ku Square tusalirewo birthday cake mwebani mikwano ddala gya Dr. BESIGYE akwemirira mulina olaba katongamba kweyimirira omuntu agenda kugala enguudo z'ekkololo agende empaka gyonna yaladduka nga ya akuza birthday omulala kakati wange nti ffe tunaateekateeka birthday endala kijja kuneetaagisa okweyimirira kano akabonero kakulaga bulijjo mmeri bwe ŋŋamba abantu tuli mu buwambe kyekino kyekitegeeza nti essaawa yakusiibulukuka ffenna twasiibye ne Semaka ne mukyala we bokka basiibulukuka waliwo amaka agamu ge mmanyi omusajja muli bamakaago oba muli tuli bamakaago oba muli bagenyi tuli mu household mu makaago household naffe twasiibye essaawa etonye essaawa emu naye bwe musiibulukuka bwe mweyongera kajuyisi bwe mulya ku lyenvu bwe mukola n'ebiddako naye nga ffe tulaba bulabi teri buwambe businga obwo naffe twagala nnyo okgenda okutambula okwogera n'abantu naye nga ne kkooti emaze okugjawo Allah asaasire bwa Justice Kakulu ebyamusobako kubanga y'omu ku yaleka ng'ayambye akakawayo namba 8 akaali kava IGP okugaana enkuŋŋaana kavaawo nebwebuge tugenda kugamba okuteeka birthday ya Dr. BESIGYE nga 22 April wali ku Square weerere sina wasaawe munda tugenda kubanga tetuyingidde mu business z'abantu nga tuli munda oŋŋambye ensooka enteeketeeke abanneeyimirira so bwe buwambe bwenjogerako anti enanga gyagamba tebaatusabye anti guli yagamba ekyo tekiriwo ekyokusaba kubanga ebibiina by'ebyobufuzi owesijjera gyagamba ali ffe tugenda kujja ne keeki yaffe ne keeki yaffe n'omujaguza nga wali gwe nenda kugwe ne keeki yaffe ngenda kuza omwezi 22
kubanga kitegedde mu Kampala mukkirizibwa omuntu okukoleramu birthday kati nagenda nga lwaki temugiteekaka kakali n'obuuza ono lwaki tagitwala mu barracks eyoyo lwaki olujja lwa State House lunene ye mwazaidwa mwakulidde lwaki temugiteeka eyo naye mugenda kukwata kololo baggale enguudo zonna nga bakikola luli okumala essaawa eziwerako nga ye omwana nga yali ku birthday tunoonyeyo omusirikale omwana naye tumukolere birthday kakati ye atambula yeetunda nekitaawe atambula yeetunda batunda birowoozo byabwe eri bannayuganda biyinza okuba nga si ebijjanjaba nga lyeddagala eririwo ne waliwo n'omusajja bamwyitanga Abdul mu katabo ka Oxford abantu yabaguza vvu n'abagamba ye sukaali naye olw'okuba tewaali sukaali ne balowooza evvu ye sukaali kakati bannaffe bali mu kutambuza evvu balowoozesa abantu mbu ye sukaali ffe abalina sukaali bali eno batusibidde eno kakati aga ono ye sukaali kiro 15 wono bawa ow'obwereere naye kati ffe batusibidde eno batusibidde eno kati nkugayibugayibu birthday yokka ey'okulya keeki oŋŋambye ensooka enfuna bakola ki abanneeyimirira kakati babalala basabaani ye ne sente zibakozesa medizaani ogenda otegeeza abantu ti mu Uganda yensi yokka erimu ebikolebwa ebitakolebwa mu nsi ndala ngene bibeera nnomo ebya bulijjo kakalo najja n'atuyita mu tuli opposition tetuli opposition opposition presupposes kitegeeza nti muli mu byobufuzi nga ground eri leveled nga muvuganya nga buli omu alina emikisa egy'enkanankana egy'okuwangula n'okuwangulwa andi kitegeeza nti kati bo eringa bw'olaba Egypt nga Mubaraka nga gyali bw'obalabanga nguli Gaddafi bw'olabanga nguli Saddam Hussein nga mmwe abalina ebirowoozo ebirala eby'enjawulo nga bo tebakkirizibwa kuleeta birowoozo byabwe so olwaliro kye tukyaliko medi kyakumenya komera tuve mu buwambe so omuntu otuwaayiriza mu tuli opposition aba atuwaayiriza kubanga opposition kitegeeza nti mwina omugabo getu mumma mugezi mukalu nga mwenna mwina omukisa oguwangula gwenkanankana n'oguwangulwa nga leero ono bwawangula ng'enkya gye muli ng'era n'ebirowoozo byammwe biwulirwa mwene embeera kati opposition eri mu parliament nagiwulidde egenda kusoma alternative budget naye alternative budget ne bwenaaba nnungi bagenda kukoma tubawulidde naye tosobola kulaba kuyingizibwa mu budget so ga n'olwekyo ffe tuli mu lutabaalo olwakulaba nga tussaawo space enunula ffe ne bakiwanda abali mu kintu kiri munda kubanga waliwo abantu bangi abalinga Kiwanda waliwo abantu bangi abalinga Kiwanda nga luyale bw'obalaba nabo bwa president babwagala naye nga n'agezaako n'abwogera medi waliwo abasajja bano bakaputeni magulu ng'omulambi talina n'abawagizi naye okugamba obugambi mbwayagala bwa chairman omanyi gye bakoma ono omukyala munnaluweero Profesa Nabatanzi gye yakomanga asaba bwa chairman omwami Mbabazi gye yakomanga asaba bwa chairman bw'NRM nekifuuka nga kizibu so kati baagala kukulaga nti watolowoozezza ku mukulu lowooza ku muganda we lowooza ku mutabani lowooza ku kojja n'abalala bafaanana bwe batyo ffe abala tubeere ebweru so buli muntu yenna alowooza nti lino eggwanga lyaffe ate ekigamba n'ab'NRM ne mwami Museveni in particular mbwe ekintu kino tekikkolera abaganda bagambwa azina obulungi ava mu ddiiro ate azina obubi tava mu ddiiro ate azina obubi kakati musama mutukalakasa emyaka 4 tulabiridde abaana tukuziza abazzukulu kakati mutugamba ono atulumbe ono ali ku standby waliwo n'abalala kati ffe mbanga balowooza nti ffe tetulina birowoozo tetulina share mu ggwanga muno tugenda kukola bupakasi obwo bupakasi bujja kuleeta obuzibu mu ggwanga muno kubanga bannayuganda bulijjo bayitako obalaba ng'emitwe gyabwe gyennyikidde
banyeenya mutwe balowooza kikikola kikiddako bangi bakakasizza era mugambo nti batubya akalulu bano tasokola campaign era mujja kulwanira kaadi kyekiriwo kwagabira bimukayali kati kyakyusa kira kyonna yayengedde Uganda byofuzi tubikulembeza nnyo nga Sara tulina subuhiwa yakumajja bakazo koti jakabakadde n'amaanyi ozuka n'eggulu eri musala ye n'oyoza mu musala mwenda yaabo batono tulina tukakatakowa ku makyali njiwa tennagwa ekya subuhi kati byofuzi byosubuhi yetugimaze kati tutandise bali bade moza mu kino kyogerako kinga mu byofuzi kakati Medi mu mwaka gwa 2021 Bannayuganda banabadde sonte mbawa mu maganya Bannayuganda balonda akalulu bakuba akalulu mu February owa 2021 ne balonda General Kaguta Museveni okubeera president waabwe era president Yoweri Museveni bamulonda okusinziira ku manifesto oyinza okubanga gwatuwulirize obwo president yawangulawo niwe baagatta obululu bwonna mu Uganda General Kaguta Museveni yawangulwa president era electoral commission nemulangirira omuntu yenna okulondebwa aba ne kibayita manifesto era manifesto kyekiragaano kyabeera nakyo n'eryabalonzi era ekiragaano ekyo newankubadde twogera ku General Kaguta Museveni kya party yonna ya National Resistance Movement ne bacandidates baffe abaagwa n'abayitamu they had the same manifesto kati manifesto eyo mumala okubeera nayo temukoma bugwezi kubeera nayo mu bitabo mulina ogituukiriza ekimu ku kyo president okugenda ng'ayogera n'abantu ku mulundi guno president yafulumiza program ey'okutambula mu sub-regions 17 genda zaawulamu kati nga wano mu Buganda president ajja kubeera mu Greater Masaka abeere mu Greater Mukono abeere mu Greater Mubende mu Buganda mulimu za sub-regions nga 7 awamu nga ne Wakiso gitutenga sub-region kakati okutambula kwa General Kaguta Museveni kuli mu kiragaano kiyakuba ne Bannayuganda tinja bakolamu omulimu kubanga olwayo singa abantu tambulaga nti president yegwe twalonda ali luddawo yani Kaija singola yali mu kwanti gwe mwana twabagamba nga mwalonda omusajja takyasobodde okutambula awedde ku mpagala olwayo president Museveni bwafulumya timu n'agamba nti bana yintambudde kati ndi kitugumu mbadde West Nile bwe West Nile njagende Karamoja bwe nabe Karamoja njagende Bukedi bwe nabe Bukedi ngende Busoga bwe nabe Busoga ngende Masaka bwe nabe Masaka ngende Ruwero. It is the program Bannayuganda gye bamulondera okutuukiriza ali ku program kwe bamulondera kweyakolera manifesto era atuukiriza manifesto mu kutambula kwa president kuno essira aliteese ku mulamwa gwaffe ogwokusatu mu core principles zaffe kubanga mu core principle yaffe ey'okusatu bagiyita okuleeta enkyukakyuka mu nfuna y'abantu tetuta socio economic transformation era omulamu gwe gutambulira atambula yeetoololedde okwo mu kutambula kwa General Kaguta Museveni talina gwagamba muntu nti mpa akalulu tanagamba kuwona toli wonna Kaija wayinza okukootinga ti president bwe yatuuse eggulu yagambye abantu nti mu 2026 nkomawo tewali wonna wasobola kugamba abantu nti president bwe yatuuse wano yagambye nti banaye mundi waye nkyali mboko era nzija president bwagenda mu matwaga banaye nalayira ku kyasa ky'omulundi guno twagala kulwanyisa bwavu mu kulwanyisa obwavu kino kyendeese one mwetaaga cheap capital mwetaaga PDM sente zizonna zibaweereza mwetaaga emyoga sente z'emyoga zo zaatuuka PDM bwatuuse mulowooza agenda kutuyamba atya enterprise selection kibemba muteekako amaanyi president awateese essira so olwaleero okumugamba nti nno ali ku campaign ekyo si kituufu president mu kiseera kino ali mu kutuukiriza manifesto abantu Bannayuganda benyingi gye bamulonderako kubanga singa ekyo aba takikoze nga bakulembeza abalala bonna kubanga ne bamemba wa parliament ne bakyemani ba 5 kino kibeetaagisa okukikola kubanga takikoze aba tatuukiriza mulama guli gw'aba bamulondera so njagadde ekyo okukijjayo busimbalaala nti bw'okulaba president Museveni ng'atambula n'amaanyi g'ateekamu ne bena byateekamu actually aludde nawo kiwa kimu kubye kyomanyi nti covid yamusibamukko yali atya nnyo okutambula na kino kati covid olwokuba nti obaddewo green light now of course nakati bakyakebera gyagenda but at the end of the day alina okutambula nga president w'eggwanga okutuukiriza manifesto abantu gye bamulondera
kakati ogenze n'oyogera ku kigambo kya General Muhozi kubanga mpulidde Mami Kaija akyogerako ate ne General Muhozi ali wano na wano. General Muhozi mujazi zisiri musirikale kati engeri abasirikale programu zaabwe gye zitambulamu sizimanyi. Nze chairman gwe njogerako chairman wa party la president w'eggwanga ye General Kaguta Museveni kati simanyi. Yes wano Kiwanda golaba yali mu parliament ndoze ebisanja kati biwere bisatu mwami Kiwanda namba 4 so mwami Kiwanda si wa bulijjo okwegaana nti gundi kyakola kimenya mateeka akikola ki tuleeta omusirikale omulala nga naye ayogera birala kati programu y'abasirikale ngako batambulira simanyi ate ayogerayo anti kati kansoke programu y'abasirikale gye batambulirako simanyi batambula ddi batambulira ku ki ranka ki ekkirizibwa okutambulira mu nnyonyi ne ranka ki etazinza kutambulira mu nnyonyi ranka eyo bajaniriza batya kubanga ngombaka parliament batusomesa ebyabasirikale y'abasirikale mukama wange ebyo bibuuze jja n'ow'amagye era bana bangazze wano ajja tunyumula tugambe nti bonga bajjenu nze gwe njogerako General Kaguta Museveni. He is the president of Uganda and is the chairman of the National Resistance Movement. Omulimu gwaliko gwe kutuukiriza manifesto abantu gye bamulondera era bw'ataakikole bannayuganda bajja kubanga bafuna low deal. Ekyo alina okukikola nga president ate nga chairman ow'ekibiina ekiri mu buyinza. Olwaleero asisinkanye ba chairman binary soko malize Muhozi ate ye kichariko anti ye musirikale eyo sira to bimanyi Muhozi si chairman Muhozi si member wa NRM yes gweregerera wa NRM goma yes kuba General Muhozi taina kadi ya NRM. He is not a member wa National Resistance Movement. Tomani basirikale batambula. Kati program ya kutambula kwa basirikale tojimanyi. Mr. Speaker. Simanyi batambula ddi omwami era bakoma woddi omwami goyina mu studio suwa bijjo ne katona ya mwana obasalo suwa bulijjo omwami goyina abadde mu parliament akuliddeko ne security mu districts ezenjawo ngala DC namba 4 nkakasa obakola namba 4 wa maji no obakola UPDF act ogamba kikaije nenda obakola UPDF act yali mu parliament ebyamateeka si wa buli jabi manye omusirikale kamubuuze omusirikale akirizibwa okudikiralinga okuvuganya ne komanda ni kifwe ngani musirikale ngani yadikiralinze ngwe bwetwogerako ani era yadikiralingidewa kaija medi babuuza gwe yadikiralingidewa mwami Kiwanda kati mwami Kiwanda yes rero kati ntegere ndi bana bafuzi be Uganda nga wotero kugamba sibangu mbutamayina kigenda maaso kuki nze Kiwanda ganda yesi musirikale yatagala kumanya byamanyisa bimanyi ndoko akataka kumanya bomukaka bukasi ekakamukake gamba ekibiina kyenkulembere kya National Resistance ekifuga amaje Kaija namba 4 yes abalenda namanya bajiwandika mu kalamu kakati bajisambuza rabatamanyi bakirentali mukama we rero abadde kororo ekyo ngane kyogera ko ngame tuyakidda Kiwanda simulabyewo kakati ate simanyi kibatu tije baba wangula mu Kampala mu kimiye mukama ole kimugamba nti baba wangula mwogera ku pasi bomti modo bemuyita abantu abakiriza baba wangula mu Kampala ate muteeka okutumbula program za government ekyo kigatakata kikola ki baba kyawa Kampala bagala kyagulanyi KIRIZA OBA GANA kati mumuleeta ate enkola ya pasi bomti modo ate mjiwa abantu bebakyawa osekera kyagulanyi sekera kyagulanyi kakati kyeki kusesa gwe bagala ali kuki fe mukalu na kwe tukagenda aligubawa ate yali esimbe kuwe Kampala wa meya bali balonda yeme bamuyise road mayor olukiiko lwaleero naye omanyi lubadde lwa party structure party structure president asinkanye local council 1 asinkanye ba chairpersons ba branch era wenkugamba abayina yes nesikula byiwo neka ulo president gyabadde si region ya bakugoba nesi region ya oli wa Buganda
Oli wa Buganda. Bati ya NRM. Kampala tali Buganda. Ati kanyenyole. Kampala tali Buganda. Kampala tali Buganda. Kamala kunyenyole. Sikulabye. Ati kanyenyole. Kakati mu NRM tuna regions mukaga. Tuna region embagita Central Region. Central Region ina districts 27 jenkulira. Kampala is a region of its own. Kampala kati Buganda region. Ati Buganda ekatta Kampala ne Central. Kati mu region mu constitution ya tuna region ya Buganda. Wabula bogatta region B. Bogatta Kampala. No jigatta ne Central region. Then it becomes Buganda. Yes. Mwena yo tuna kintu beta Tetuna region. Yes. Mwena area. Tetuna region jibaita Buganda. Uchayi mwa bujjawa. Sikati buchayi. Watu sakwecho. Medi. Mogera mujamwe bigambo Buganda mwa kijjamu. Singo na mukijjamu. Chagwe na mukijjamu. Mwena mutakawe bigambo. Medi bogera muchacho Buganda. Bogera muchacho Buganda. Ojja kusanga uli saza. Ojja kusanga saza kati nge wange. Ojja kusanga amasaza nge wange. Ojja kusanga Mityana nga bakatuliki bayita Kinda Mityana diocese. Ate nga abaprotestant bagiyita Mityana diocese. Kakati organizations engeri gye zituumamu ojja kutuuka mu SDA church ng'engeri gye batuumamu organization engeri gye zituuma tezigoberera Bwakabaka eno naye zituuma zimu province endazituuma diocese zizituuma amannya okusinziira ku administration yaabwe gye balina. Buganda mwakigira ki ku map? Tekivanga ku map. Yes, gundi ya NRM. Constitution. Ati kamala okugusa ki. Tetuna regions ya Uganda Buganda wekiri. Okutano gye tuyita northern. Yonna northern. Omwo muli West Nile, muli Acholi, muli Lango. Kati tulina region gye bakiri Lango tetugirina. Yes, ne tusembayo region ya Western. Era tetulina Ankole. Tetuna Ruchi, tetuna yes, tetuna Kigezi. Those are some regions. Yes. What omanyi bili ebyeri bitegerekeka. Tibokwata Eastern erimu sub-regions ziringa mukaga. Amusafu. Bokwata Northern ina sub-regions 3. Nuga abantu Balango, abantu Bacholi, Musinaida. Bokwata Western neba ne Toro, Ankole, Bunyoro, Rwenzori ne akati waliwo eno region ng'ina abantu gye tuyinza okuyita nation abantu abalina ekibagatta era newaga nti eyitibwa Buganda nga bonna kye kibagatta kiki ekyo ekyafuuka ekizibu okuba nti olw'okuba nti abalina identity emu nga tosaga nti eyo ki eyitibwa Buganda kati mwe mugiyita mutya nga tuyita Buganda tukiyita Buganda bwe tukitera mu sub-regions ne tugamba Central Buganda, East Buganda mumugiyita Buganda. Yes, region akati etemawo ku sub-region ne tugamba tuyina West Buganda, Central Buganda era mwina ne region gye bayita Busoga sub-region. Tuyina region gye bayita Eastern ne tugamba sub-region Busoga, Bukedi, Teso, Sebeyi. FDC wabanga mwina Buganda region mwongerako kyekirala. Buganda region kubanga Eastern mwina Busoga region. Another Eastern tuyina Eastern region nojja nofuna bu sub-region nogamba Busoga nogamba Buganda mujongerako ki? Yes, Buganda batugitemaatemamu ne tugamba West Buganda. Yes, another West Buganda for management. Nogamba kati nogamba North Buganda, Central Buganda. Ngikwanga mu byobufuzi. Buganda mwatija ku. Yes, katokanga. Mwiza mwabujja obutematema mu Buganda. Mwiza mwabujja obujja Buganda ku map. Mwabujja. Kati chomedize chebalira okudamu eri abatuuliriza. Nti okusinzira ku organization nga bwebeera. Yemanya engeri gye kubanga kino kye tubatogera ku Bwakabaka. We are not talking about kingdom is a kingdom. Yo toyina na buchojo, toyina kyogigattako. It's a Buganda kingdom. Era kye tu discussing olwaleero. Nze discussing regions za NRM as a structure. Chobola ne tugenda ku kyalo. Tetuna kigambo kye bayita LOC. Olwo President Museveni wabadde asinkana branches zaffe eziri Kampala. Era tuna branches zigenda mu 97 mu Kampala. Olwo atasinkanye ba chairman ba LOC1
wabula sinkanyi era kyekirimu mbere kyobadde basinkanye olwaleero nsonga ya abadde ayogedde ku nsonga nyingi neya PDM nayo nga mweri ya parliament ojiwoti abantu bebakyawa atani ani bebakyayi bayogedde nabo olwaleero bebanakazadde ba PDM kubanga PDM eva mu manifesto ya NRM ensonga ya NRM si ya ggwanga lyonna kisoboka kituufu kyogedde kituufu kyobuuza mmedi ensonga ya NRM ya ggwanga lyonna ensonga ya ggwanga lyonna naye inaagizaala mmedi wa Uganda yonna katono nnyo PDM kusinziira ku Kiwanda nkola ejja kuyamba bannayuganda oba NRM jajja kuyamba bannayuganda naye wali wagizaala pate egizaala bagita National Resistance Movement era yali manifesto yaffe basinkanye okubategeeza nti please omwana gwe twazaala mumukuze bulungi alyoka agase bannayuganda bonna which is okay kiyinza okuba okene wagitadde kyekikulu atese mu Uganda tatese Nairobi ati atadde mu Kampala tekiri Nairobi Kampala bwatadde Meri tosabo kupangisa muzimbi nagamba amanyi okusima omusingi amanyi okupoota amanyi okuzimba bwamala okuzimba amanyi okusereka amanyi finishing amanyi wiring oyo mugoberawo nga lumu kubanga oyo manya mutetenkanya kakali maye Museveni okuyitibwakwe kwali kwa majje era bw'omulabo aba ayogera ebyamajje naffe abamu tujjeyo notebook ne tuwandiika naye nze bw'aba ayogera ku by'okugaggawaza siwandiika kubanga programu zazze aleeta okutandika ku ntandikwa n'okutuuka olwaleero zonna ziggwa babbi buli omu afunyemu mpulidde omwami Kiwanda agamba nti mukama we yagambye okukwata bagenda okubba ensimbi ze nabo bagenda kuzisiga mu Uganda nga bwe yategeeza mukyala Kamya kakala togenda bakwata otya kubanga ekibeezezaawo NRM mpaka n'olwaleero bubbi abagiwagira kubanga okkirizibwa okubba kasonga nga topinga mukulu n'obeerawo olwaleero walabye amabaati gali wano gafuusa amabaati tiwannabaawo na muntu adda bbali munkukutu tuwulira bajja tebatuwulira nani yawadde statement bali munkukutu juzi Semujji yali mu parliament abuuza aludde okulaba ku prime minister yagenze okukola statement teri akola amuddamu kubanga alwanyisa enguzi tosobola kusindika ba minister kugenda before police kubanga singa enkwata gye baga nti musoke mudde ebbali kubanga abasanga temulina mutawana nga mudda kakati bw'olaba abantu bakutteeko ani gwogenda okulima nti bano abatono ogenda bakwatako abantu b'NRM batuyasendeza PDM balowooza ki balowooza busiimu bwabwe kyekimu ku myoga kyekimu bonna bagaggawale kyekimu sima youth livelihood n'ebirala byonna bazibatuuma amannya ate bakafulu nnyo mu kutuuma amannya owulira ebigambo nga biwoomerera naye nga gulimu omukyuzi n'ogenda okukebera nga munda nga temuli kantu so kati maye Museveni ali mu campaign afunye ekintu ekimutuusa mu bantu abeeko kyabagamba kubanga alina kulabika ng'abaako kyabagamba kubanga n'obwavu obuli mu ggwanga muno bumukolera ebintu nga byolaba mu nsi endala nga bwolaba ne Kenya abantu okusituka abantu abali mu cash economy oba abakozesa ssente be bamenye okusunga mu gavumenti olumwe naye bwe nnaku akutegeeza nti bannayuganda ebitundu 67 ku 100 bapibiriza nti bali mu substance economy be abantu bakida kyonka kida kyonka mb'olima kiwugo kyo n'olya kofunyeko katono n'otundako n'ogula amafuta so ebbeeyi y'amafuta tekukwatako sima y'ebbeeyi yayo tekukwatako wolo n'abaana okusoma laga nti nabatereyo ne bonna basome tete mbawa mmere kwega nomala nti ogenda kubeera n'abantu ng'ebyetaago byabwe bitono wano mu Uganda joto okosa joto abali ne Honorable Sebamala ne twita mu Kampala nga zisusse essaawa 5 ez'ekiro ne mugaa njagala wetole mu constituency yaffe eno ogirabe medinga otunuulira abantu abeebase ku street abantu basanga bali mu kweteekateeka kwala waliwo watu atuuse ng'omukazi ali mu kuteekateeka mwana omwaka nga gumu ne mwaka tolaba kati gwowuwo ayina akatimba k'ensiri bamuwadde boto waliwo n'amwebasa kati bano bagenda kusula wano kakala ate ku dduuka lye n'andaga abagundi nga waliwo abasajja bana bakuumi
kati omu waliwo omukuumi omu ng'alina munne ne munne akola misana ajja n'amukuumirako wano ng'ekitegeeza neeza okusula nzibu. Abantu bayitirivu bano abantu abasiba bajja balekanira ewammwe ekugundi ku ofiisi yammwe tabeeta bamobilizer mubamanyi n'embeera gye balimu mugimanyi ne bwa mukimanyi nti omuntu kasalawo okufuna sente atandika okubaako ebibuuzo ebinene n'abuuza omusolo guli gutya n'abuuza enguudo ziri zitya n'abuuza obutale buli butya n'ebirala ebifanaganako ki bwe bityo so nti abantu balina okusigala nga bali mu bwetaavu nga bali mu zeekolawo zendya nti kati abo n'obasinkana mu kalulu n'obavungisiza mu 1,000 ojja kusigala nga bali nga bakuwa akalulu kubanga bw'atunuulira 2,000 1,500 omutwalo alaba ndaakuki osanga abantu baloza nti kampeyini zinyuma mbutufunamu ssente yes ku budde bwe bumu kyendi mu kugamba naye kibakoze bagasseeko akagamba akanyuma kulonda bwe kinatuuka mu palamenti babayisewo mangu kubanga aba MP baagala obululu bwe kinatuuka ew'omukulu nga naye agamba ayagala obululu bwe kinatuuka abanayafuzi abali ebweru nga nabo baagala obululu gati bakuleetera ekintu ekiri anti kyendimugamba nti akuwa saamu akuwa saamu kyendimugamba nti akwata akantu nkimanyi nakyegeje nti bakwata akantu kyegambye enkwaso andi meri gyogere nti enkwaso kubanga yo isisi yesaba sente isisi eri mu kusaba sente ale nira abantu baayo tebaweza birthday olunaku lwe lumu nira ewandiisa buli nnaku kakati bandi abegenda okuwandiisa mu kikungu bani agenda okuwandiisa mu kikungu osoga nti buleteyo bilioni 10 bilioni 5 tubeere nga lwalaye ezo sooka ozikole ki gwomanyi kye bayita bilioni 6 n'ozikuba ku mmeeza buli omu nga kabajeti kakaleeta nga bakiryalinga naye guno gwano mulyo okulonda tekuliyo nabo babawe beerire n'abalaba balye tugimalewo ensi abaana bali KIZZA Kaija yabeera nga alina omutima omubi awunzika nyamira naye bali abantu medi begambye basula ku street abo Kiwanda abagagga temugenda kwebaka birembe ng'abantu abasinga basobanira sente teziriwo kakati mwami Kaija engeri gyakyogeramu alinga alowooza okukosa ababbi weebali abatuba mu gavumenti weebali era tubolaba nti gavumenti ekola kyonna ekisoboka okuteekawo bitongole eteekawo ekitongole kya IGG eteekawo anti-corruption unit eteekawo biki nga tugezaako tubafunza tutya n'olunaku olumu lwakuba omusajja omu yagala n'agamba nti yasanga abantu abaali bakuuma ku banka abasirikale nabaga nti mukuuma ki ababbi mukuuma bali munda ng'alingaga nti olwedde ababbi mukuma baleme kubba banka ate already bali munda so kyega nti naye tebuga nti bali munda nabamu ba FDC era kati bwe manti ogera bwetyo tulekerawo kino kitunuulirira mu kala naye tulina n'okumanya nti ababbi ba ffeeni abamu bali munda betukuuma wabwetu so olaba abasajja batukukumagana mwezi olukaaga olaba kabundu musajja atwali ku gate akuuma naye ng'ababbi baamuyiseeko n'akuba ne saluti n'okwenyeza neyenywereza mubbi yayingidde munda naye gwa yali wano ku lubalaza kakati abawandiisa abantu bagala ssente of course bajja kubawo ne justification manyi parliament webanga yakuyisa sente zino omuntu olina okuvayo ne justification kuba Kaija ekyo kyagambye nti ba-updatinga every day that's an update tujeetaaga bwebaba nga badde bakola update bulijjo zo ze badde bakola update ziri luddawa can they break this money mu okuba nti zigenda zeetemaatema buli mwaka paka n'atuuka mu 2026 that's okay nze kyendowooza nti
because we tubanga tulina register ngati abantu bagenze mu that is a constitutional crisis fina tukyetaaga nga bannayuganda kuba ogamba ogwa bannayuganda tetusobodde kugenda mu kalulu Kaija najja wano ne tujja no kwokusatu nga bwe tuzze emmeti naloka nti bano bakiwanda gavumenti yaabo ogiraba neziwandiisa abantu zibabuze awo simanyi nsobola kudda kuba Kaija kwolwo ankuba okuba tutandise paka tusembayo kati mu kiseera kino nga naye yennyini yeesunga era amanyi birabiro nga netugenda okulonda alumanyi ne kandidato yalumugambidde kati baga nti bane twagakoza bakiwanda baabo naye nga naye beneficiary mwekyo kakati nze ndowooza nti nga tonakisindika eno mu ngeri efaanana bwetu problem kyetwetaaga kwe kumanya nti sente zino zo zekigenda okukola zigenda kukola ki tuleke kulowooza nti Kiwanda bw'obeera nga oli wa NRM then definitely owagira corruption owagira omuntu yenna alya sente za gavumenti mu ngeri etali nnungi kubanga ye bw'alya niwe aba ampadde exactly first of all si kyenneetaaga nze kyenneetaaga ye service ekoleddwa obulungi etuuka ku buli munnayuganda whether wa NRM oba wa FDC oba wa NUP oba wakirwe kubanga ffenna tuli bannayuganda balina okubeera mu nsi ng'ate tutikibwako services kakati mu ngeri eno gye tugendamu n'engeri gye tutambuzaamu emirimu as of now point gye tuliko olwali abantu bwe tutunuulidde amaanyi gonna mu media we tugateese ku bantu 40% abatayingiza senatuleetera 39%. Kaija n'abatuwuliriza basebo ne banyabutiro tekitegeeza nti parity government model egenda kutunulira bannayuganda bonna wabula question mark nyingi lwali ziriwo medio omuntu ayinza okwebuuza nti neddala 1 million gye mwogerako esobola okusimba eka y'emmwanyi paka lwegituusa. Those are questions probably ze tulowooza nti million emu gye tugamba nti egenda kuweebwa abantu kubanga nga Kiwanda kamala okumalayo nze nga Kiwanda naawe okimanyi teri atuuka mu million teri aweza mitwalo 5 teri aweza mu 10 ezo government model mitwalo eki tubagenda okugabira abantu beneficiary maker beneficiary senze bagenda okuwa buli muntu of course at first rule yali nti buli muntu ajja kubanga buli maka si muntu gawe bwakakatikamu ennaku zino president badde ayogera n'agamba no waliwo omuntu ayinza okujja ne project proposal nga teyetaaga kakadde yetaaga emitwalo 6 lwaki omukaka omuwa akakadde nga yetaaga mitwalo 6 but maximum million emu kati nze nga Kiwanda ezo family 17 ekitemu kitunyonyola zirifa tetugamba nti mitwalo bukadde 17 bagenda ku account mbuza kugabanya bonna nedda maximum is 1 million shillings kyayisooka nokanga okoze kono 17 families omwaka omulala bakuwa million 10 bali wakolako 17 tobaddako then move on no bwekyo ki tetugabanya bugabanya no Kaija million 17 ezajja ne bagataka 25 kati walowooza ku account kugenda million nga 67 naye sente ezo sizagabira nti no buli muntu yenna bagabanye emitwalo 2 parish eggweyo maximum actually buli muntu yandibadde afuna akakadde era kigendwa kyali nti bwe tuleeta million 10 batandike ne families 10 nga buli family bagiwadde akakadde kuba bweleeta sinye emitwalo 2 zigenda gasa ky'abantu ni nange kyembuuza olwa probably kyetwagala okubuuza kati nze ng'owa Buganda nze kyembuuza ninga nti singa omuntu wa Buganda ow'Ekiryokya ow'Emutetema omuwadde million 1 n'omugamba million eyo njagala ogirimimu eka y'emmwanyi can 1 million really esobola okulima eka y'emmwanyi kubanga nze ekimu kye ndowoozaako I think the proposal mu gye ndowoozaako nti ekimu kye twandibatuuza under PDM ng'abantu ba Buganda esente ez'endokwa z'emmwanyi esente ez'endokwa z'emmwanyi zo zandibadde zisigalayo mu under UCDA ne tusigala ng'abantu tubawa endokwa ennongoosemu kuba muntu amala okufuna akakadde tetukakasa na kakasa ng'endokwa zino zagenda okugula ddala ziri ku mulembe so PDM erimu obuntu ntobo tusobola okugenda nga tulongoosaamu naye ekigenderwa kyali kirungi tusobola tutya omuntu ono atalina ntandikwa okuba nti asobola okufuna entandikwa n'abaako omulimu gw'asobola okukola yes tumanyi ababbi mutuwuliriza kati waliwo abamu abazirindiridde naye nga president bwawadde statement agambye nti omuntu yenna n'akwatibwako ku ssente zino eruzira ebitanda gyebiri statement ya president was there is a place your place aba PDM omugenda bakwata abemyoga tembakwata mbakutte nabemyoga nabo waliwo process abemyoga bangi basibye okay ndakikaze zino ziri asatu mu naona zakaita kusawa biri kila mcho kutunda ibyo bikozeeko best group Uganda Limited
bategeeza okutunda ebintu ebikozeeko mubanansi ku nyondo auction. Emu ku bitundibwa mulimu emmotoka ekyapa kya Toyota Land Cruiser Hardtops, Toyota Hilux double cabin pickups, Toyota Prado, Toyota Probox, Sienna, baasula ebintu bingi bino bya kutunda bintu ku nyondo.